newankubadde waweebwa ekitiibwa n'ekirabo okunyimba, you have to work hard, you have to sacrifice, you have to feel the pain osobole okutuuka ku ekyo ky'oyagala. Naye okusobola okutuuka ku ekyo ky'oyagala ogenda kuwaayo omutango. Tuzze tukyogera mu episodes ezasooka nti the price you pay is equivalent to the magnitude of the dream you're pursuing. Omutango gw'owaayo gwenkanankana n'ekyo ky'oyagala. Bwe tugamba manya ky'oli, tutegeeza okuzuula obw'omwoyo bwo, okuzuula obusukkulumu bw'omwoyo bwo. Era kino tugenda kukigaziya mu episode ey'omukaaga nti ekyennyanja bwe kiba kiwuga tekyetaaga ssaala kuwuga. Ekinyonyi bwe kiba kibuuka tekyetaaga ssaala kusobola kubuuka. Lwaki? Kubuuka yatondebwa mu kinyonyi, kuwuga ali mu kyennyanja. Ekyennyanja kyetaaga kutegeera ekintu kimu we kiteekeddwa okubeera. Bwe kiba nga tekimenye etteeka kuva mu mazzi ne kisigala mu mazzi tekyetaaga ssaala kuwuga. Naffe abantu bwe tutegeera kye tuli ne tuyimirira mu kkubo eryo ettuufu Katonda mwe yatutondera okubeera era nga mwe yatutondera okuweerereza, tetujja kwetaaga ssaala kusakisiidinga. Tugenda kirambulula mu episode y'omukaaga essaala kye ki era etuyamba ekyokutuuka ku kye twagala. Njagala okubeebaza okugobera puroguramu manya ky'oli extra. Wano tugenda buziba mu bintu bino eby'omwoyo okubitegeera. Gamba munno asubscribinge ate anyige n'akadaako asobole okugoberera emisomo gino. Mbagaliza ekiseera ekirungi tusinkane mu episode ey'omukaaga. Bw'oba oyagala okusponsalinga puroguramu eno n'okulabikira mu puroguramu eno, goberera ennamba ezo eza WhatsApp eziri ku screen, oba osobola n'otuwandikira email ku mitimbagano gyaffe gyonna egy'enjawulo. Simon Sikai Foundation tujja kuba tukuddamu tutambule naawe. Katonda abakuume.